Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampizana abadde bamwena balamusizaako nnyo. Abooluganda mwavaayo ne muvumirira obubbi obwali ku Ntebe airport ku baana abaafulumanga eggwanga. Bwe mwasitula amaloboozi gammwe mwenna ne muvumirira ekikolwa ekyo baakendeezaako ku muze ogwo abaana ne bafunamuko ku buweerero. Kati obubbi bwakyuka ne babuuza ku abo abayingiza ebintu mu ggwanga abava ebweru w'eggwanga. Waliwo baganda baffe abakola omulimu gw'obwakatumwa oba bayite ba transporter bamanyikiddwa bulungi. Ekiri mu Uganda kyokya bakiyita mpaawo atalikaaba nti buli muntu w'oli buli kalimo ko bajja kukayingirira bakakulemese olw'emisolo emingi gye bakabinika. Abantu abaalemwa emirimu mu kibuga Kampala nti olw'okuba ebizimbe babirinyisa emisolo ne basalawo bafune obulimu obw'okweyiyizaamu nga batambuza ebintu okuva mu mawanga okubireetera bannayuganda oba okubijja mu Uganda obitwalira abali ku mawanga ababyetaaga. Omulimu ogwo abaana babadde bagukola ng'era bafunyemu akasente kaabwe. Gye buli eno gavumenti yaguyingiridde dda era nabo neesalawo nti kati bagenda kulinnyisa emisolo. Bwe baba baagala bagende mu maaso n'okusasula egyo emisolo. Bwe baba tebaagala waakiri omulimu baguveemu. Kitegeeza nti kati gavumenti terinaako munnayuganda gwesobola kulekera mirembe kuyingiza kasente ke nga tekayingiriddeemu. Kitegeeza nti kati abantu batuuse okwetamirwa ddala emirimu mu Uganda. Bagenda kukola ki? Kubanga bwe bakoleranga mu Uganda baabaleeganga emisolo ku bizimbe kwe bakolera. Baasalawo okuyingira obulimu bw'okweyiiya nabo bo babuyingiridde. Abali ku kyeyo babakyajinga emisolo gye batasobola na kusobola. Nti bw'okola akasente ko ng'okasasula Uganda eno okaweereza kabeeko kye kakoleramu emisolo egibagibwako mingi ddala. Kati abaana beebuuza badde mu bizinensi ki gye banaakola. Gavumenti enyumira kubalaba nga bali mu Uganda bali ku street basabiriza. Naye ng'era ebyo yo gavumenti tebigikwatako yo kasita ekulaba ng'oli ku street osabiriza kyeba enyumirwa. Bw'eraba ng'olinawo akalimo ke weekoleddewo tebaagala kumanya baagala bakakulemesa okaviiremu ddala ate bo bakaddemu. Abakola omulimu gw'obwakatumwa oba bayite ba transporter bamanyikiddwa bulungi. Uganda Airline kwe batambulira ebamanyi, ne bwe ba Ethiopian Airline ebamanyi nti bano bakatumwa, ne bwe ba Fly Dubai ebategeera bulungi. Visa zaabwe za njawulo ku visa z'abatambuze abalala. Kyova ne tiketi zaabwe za njawulo ku tiketi z'abatambuze abalala. Kilo ze babawa ku nnyonyi za njawulo ku kilo ze bawa abalala abatambuze bonna. Kubanga bano guno gwe mulimu gwabwe gwa kutransportinga bintu. Bajja ebintu e Uganda ng'amatooke, bijanjalo, bunga n'ebirala ne babireeta ne tubibagulako ne bafunamu akasente. Bwe bamala ne bakwata ebintu ebiri eno e Dubai ebyabasuubuzi bye beetaaga obatwala e Uganda nabyo ne babitwala mu kilo zaabwe. Ogwo gwe mulimu gwe bakola. Oba okitegeera naye emisolo gye bakuba abantu abo amazima gali nti gibeetamizza omulimu ogwo. Buli omu aguwandalulusi baagala gobagobamu nagwo baguveemu. Ne bannange tubuuza mwe muli bantu ki ddala mwakula mutya mmwe abataagalira ddala kulaba mwana wa Uganda, abataagalira kulaba mwana wa Uganda ng'alina keekolera mu nsi n'afuna akasente naye n'abakonga omuntu. Ki kye mwagala mu nsi muno mazima ddala? Ki kye mutannafuna kye mukyalulunkanira? Baasoma ne muba emirimu mugyegabira mwekka. Mirimu gy'omwana wa gundi ani akusindise oyo afuna omulimu. Ne bakkiriza nti emirimu gitumye kale tubirese katukize okusoma kutusaze. Ne basaba ne bagamba katugende tweyiye ne bayingira ekibuga mu bizimbe ne bateekawo bizinesi baabwe obutonotono bwe batandikawo. Ne mubalumba ne mu bizimbe gye baddukira ogenda okukola nga beeyiya ne mulyoka mubateekako emisolo ku bizinesi bwabwe. Ne mulyoka mubongeza lenti ku bizimbe okakkananga n'ebizimbe mubibalemeseza ne babifuluma ne babiddukamu nga tebakyabisobola. Jo nabyo anekizimbe mu kibuga kye baggadde abasuubuzi basanga kiggale. Lwaki? Nga renti abalemeredde ababadde bakikolerako. Ebizimbe byammwe mwe mwongeza renti mwe mugereka emisolo. Nulabye ddala kugamba nti omunnayuganda ye mwagala awangalire mu nsi ye ng'alinga muddu oba mupakasi ng'alina bo baalina okukolerera obukolerezi bajja kuzikima bukimi zaakola ze batwala. Ate mu kuzikima temumulekera wadde kapito anaakola endala ze munadda ne mukima. Mukima ne kapito ne mumutwaliramu kugamba kumusuulira ddala aleme kuddamu kukola. Kati ate enkya mujje muzisolooze kwani ono mba temwagala asigale ng'akola. Oba kitegeera
bwe mwabalemesa ebizimbe ne baga nti okke kale ebizimbe tubivuddemu ne bazimba obuyumba bwabwe bazimbe obwabapangisa nazo ne ku mayumba ne mubalumba omusolo guli ku mayumba e Kampala gyokoma okunyiriza ennyumba gwe omusolo gw'osasula gyokoma okuzimba ennyumba ennene gwe omusolo gw'osasula nobeera n'emizigo 6 ne bajja ne bagamba ojja sasula akakadde kalamba omusolo naye nga gwogenda abapangisa babeeramu bakuwa ssente mmeka oba okitegeera ebyo nabyo ne mubibalemesa ne balaba nga enju tezikyalimu ssente z'abapangisa ne bagamba katukole ki tweyiye kwe kuvumbulawo akalimu okobwa transporter oba bayite bakatumwa okutambuzanga emigugu ku nnyonyi omulimu ogwo gwali gwakatandika bano ababbi tebasooka kugula banga ekikulu abaana batwalanga emigugu wano nga buli mugugu bagusasulira emitwalo 10 ku airport ng'omwana bamuwa omugugu wano e Dubai ne bamuwa emitwalo 5 okutwala omugugu ogwo mpaka Kampala n'amanya nti ajja kutuuka ku airport aweeyo omusolo gwa mitwalo 10 nga bw'osasula mugugu si biri mu mugugu wabula omugugu nga bagusasula emitwalo 10 omusolo ne bamala ne bagulinyisa n'ogenda ku mitwalo 15 ne basigala nga bakigumidde essaawa eno abaana bagamba kye babakola kiri nkoko ekikola abaana baayo otwala ebox ng'ogisiriiza bulungi omuntu akwadde ebintu bye bimutwalire Kampala n'otuuka ku airport ebox ne bagisala ne bakebera kintu ku kintu ebirimu byonna okuva waggulu mpaka mu ntobo wansi ne bakuggyako emitwalo 3 ku mugugu ogwo oba emitwalo 3 oba kitegeera ekisinga okubeera ekibi ennyo kwe kuba nti omuntu ono mumuggyako emitwalo 3 oba emitwalo 3 okuza ku bintu byabadde alina mu box n'akkiriza n'azisasula n'amala ozisasula ne muwa n'empapula eziraga nti asasudde ate ne mukubira babbi bannammwe ne mubagamba oyo wuuyo ajja ali mu mmotoka bweti ne bweti naye mu mugugu gwe mulimu piisi z'amasimu 10 oba piisi z'amasimu 2 naye nga amaze osasula omusolo wano ne bavuga emmotoka ne babagoba emmotoka ya revenue ne bagoba kubula kubafiirako omusajja ne bamala ne babakiika emmotoka akamotoka kaba ka revenue kaba enforcement ya revenue ne bagamba mulete omusolo mukukusa ebintu nga temuwadde musolo ne bavaayo ne babawa empapula olwa empapula ne baziyuza muli bantu kimu oli asasudde omusolo omugambye okukusa ebintu esasudde musolo okulaga nti agusasudde najjayo empapula n'azikuwa ate empapula n'oziyuza n'omala oziyuza n'omutwala n'ogenda naye n'emaali ye bwe bakutwala eyo mu gundi yaabwe ku kitebe kyabwe byonna byobadde nabyo oyinza obutadda nabyo amasimu bagabba kompyuta bazibbamu ogenda okukakala nga yagenze ne piisi z'amasimu 2 mu mugugu nga basasudde dda ku airport empapula baziyuziza tena bwinza claiminga nti nasasudde kuba bamaze oziyuza aziyuza olaba n'akutwala tena complaininga nti wasasudde oba okitegeera n'omala ne baddamu ne bakusasuza ssente endala n'ogenda okufuluma nga n'amasimu tegawera agabadde mu mugugu ezibadde essimu 2 ng'endamu piisi 7 oba ng'endamu piisi 12 ng'endala zigenze bazitutte oba kitegeera banne muveeyo bannayuganda muveeyo tulwanire bannayuganda bannaffe abo bayita mu mbeera esinga okubeera embi babamazeeko emirembe tebakyakola kati bwetebeeza nti bakwadde omugugu wane Dubai nga bakwadde emitwalo 6 n'okutuusa ku yakundi bakujjako emitwalo 3 n'oba nga osigazaako emitwalo 3 sente onagenda okumala okutransportinga okutuusa ojjako tiketi obale visa obale hoteri muwasuze ogenda kusigaza sente ki abaana batambulanga trip ezo n'amanya nti ajja kutambula buli trip gyatambula at least afisengako emitwalo 3 n'amanya nti mu mwezi bw'atambulamu emirundi 4 ye milioni emu emitwalo 2 era kale nga kisinga okubeera nti gakisinga okubeera omusomesa nga bakuwa emitwalo 3 omwezi n'amanya nti ajja funa akadde kamu emitwalo 2 naye n'akalimu ke bagunja wako ke baayiya obuyiya tebaalina idea ya mu mulimu ogwo naye abaana abanayuganda baayiya nabafuna akalimu ako natandika okafunamu ssente buli omu n'akabulyako munne ne balaba nga gufuuse mulimu bali mu kufuba kulaba nti babakuba babagobe mu mulimu ogwo nga bakozesa ekintu eki musolo omwana angambye nti kati ssebo bwe bakumala okuwa empapula olina okuzookesaamu kopi nga tona bakusimbula motoka kugenda kopi zoyokesezaamu n'ozikweka bwe bakukiika akamotoka ne bakwata n'obawa zino ne baziyuza ng'okkiriza nga bakutwala ku revenue bw'otuuka eri ng'olyoka ojja empapula mu ofiisi ng'otuuse mubaga nti empapula zino nasasudde n'agamba bw'otakola ekyo oba owedde kaba kaweddemu
lwaki mubba Abannayuganda n'okubabuzaako emirembe obutayagalira ddala kubaako kye bakola nga bafunamu ssente? Muli luddawa Abannayuganda abalumirira ensi yammwe ne Bannayuganda bannammwe abatulugunyizibwa mu mbeera efaana bw'ekyo, muveeyo musule amaloboozi gammwe muvumirire ku bubbi obuli kusawa entebe nga bwe mwavumirira obubbi bw'abo abalyagako abaana enguzi abagenda ebweru. Muveeyo muvumirire n'obubbi bw'abano ababba abaana ba transport okubamalawo obumazi okubalemesa emirimu. Abo abaana bali mu transport baganda baffe balina abaana abasoma bebaweerera, balina abakyala bebalabirira, balina famire zaabwe ezibatunuulidde. Lwaki mubatulugunya okubabuzaako emirembe? Nsi kyeyina omusolo gutaliko percentage. Muntu jaliza gamba nti buli lwotwala ebintu nga bizitwa kilo west osasula percentage bweti. Buli omu akusoloza nga bwakulabya ofaanana, buli omu akusoloza kusinza ku kikyoleesi, tebiriko percentage. Ffe tuwangaala ensi mwe tubeera nga percentage y'omusolo eri 5%. Kyonna kyotunda kyonna kyoleese 5% gye bakusolozaako. Bakubisamu bukubisa sente mmeka z'okiguze ne bakuba omusolo. Ebyaffe tebiriiko oguze sente mmeka. Bw'otunula gwe musolo gw'osasula, bw'ofaanana gwe musolo gw'osasula, oli bw'omulabikira bw'atyo bwakusolooza. Nsi kye etaliiko kigero nti omuntu asasula omusolo bwe guti oba bwe guti. Abaana bakolera mu loosi, bagula tiketi zaabwe, bazisera okamala obukamazi. Wano juice Uganda Airline yalebawo emigugu 3